Namusiza nnyo munnange ali ku BBS Terefayina ya Bwakabaka bwa Buganda kwoli musajja wa Kabaka birimu ematofu munnakalungu munnabuddu zikalidde mu programu eno agaffe embuga. Programu eno agaffe embuga olwaleero ya njawulo. Ndine mukama wange minisita ow'ensooka z'olukiiko ne cabinet, minisita avunaanyizibwa ku bagenyi bwa gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka ate era yewenkizo mu ofiisi ya Katikkiro. Yeweekitiibwa Noah Kiyimba leero gwendi naye enkula y'omutwe yeekuwa ensala n'ensanirira leero gwendi naye kamusabe omukulu ababuuzeeko muludde n'omulabako era y'anaatubuulira n'ebifa mu lubiri. Mukama wange enseekula bulungi. Balamusiza nnyo bannaffe mwenna abatulaba ku BBS Terefayina. Era nja kubategeeza nti tuddewo ku lw'Oweekitiibwa Israel Kitooke Kazibwe, minisita w'amawulire, nga mu kiseera kino waliko mu luwummula. Manyi Katikkiro atukubiriza ate nga kikulu muntu buli luvannyuma lw'ebbanga eggere owummulako. N'olwekyo ffe nange ninavudde mu luwummula wiiki emu, ate bwe nakomyewo Oweekitiibwa Kazibwe naye n'agenda awummuleko kojjange. Kale bw'atyo n'ansaba ate mukuumire ofiisi. Kale mu buufu obwo kwe kuba nti tuli ffenna ku puroguramu yaffe eno eŋŋanzi agafa embuga. Era njagala bannange mwenna okusookera ddala okubategeeza nti Ssaabasajja Kabaka gy'ali alamula Obuganda. Oli ku BBS Terefayina puroguramu agaffe embuga. Mukama wange tukadde era Kabaka. Yes, abakadde katono nnyo empologoma. Ssaabasajja Kabaka yasiima n'akola enkyukakyuka mu baami ku mitendera egy'enjawulo. Era omuterega yasiima mu baami ab'amasaza n'akolamu enkyukakyuka ne mu bamyuka baabwe, abaami abamu n'abawummuza, abalala ate n'abasigaza. Kakati ate n'atulondera n'abami abajja. Omanyi ffe mu Buganda tugamba nti Ssaabasajja Kabaka gw'onoobajja gwe nnimisa. Empologoma weesiimira wonna ffe tugamba bugambi nti Ssaabasajja Kabaka awangaale. Era enteekateeka enkyukakyuka eno, ekiwandiiko ekyateekebwako omukono Katikkiro kyafulumizibwa minisita w'amawulire Oweekitiibwa Israel Kazibwe Kitooke. Era BBS yaliwo. BBS yaliwo bulungi nnyo. Ketutuuseeko enteekateeka eyo nga bwe yatambula. Oweekitiibwa David Nantajja ono abadde ow'essaza Mukwenda Ssingo. Oweekitiibwa Elijah Boogere abadde ow'essaza Ssekiboobo Kyaggwe. Oweekitiibwa Gabriel Kabonge abadde ow'essaza Mawokota. Oweekitiibwa Celestino Jackson Musisi abadde ow'essaza ono abadde amanyikiddwa nga Kitunzi Gomba. Oweekitiibwa James Sempiga abadde ow'essaza Mugerere. Oweekitiibwa Gerard Kyanjo abadde ow'essaza Kimbugwe Buluuli. Oweekitiibwa Mark Jingo Kaberengo owookubiri abadde ow'essaza Kasujju Busujju. Oweekitiibwa Immaculate Nantayi Kafeero abadde ow'essaza Luweekula Buweekula. Oweekitiibwa Muhammad Serwadda abadde ow'essaza Muteesa Mawogola. Omwami Nuwa Kantunsimbi abadde omumyuka wa Mukwenda asooka Singo. Omwami David Matovukato abadde omumyuka wa Ssekiboobo asooka Kyaggwe. Omwami David Luswata Kanaakulya abadde omumyuka wa Ssekiboobo owookubiri Kyaggwe. Omwami Patrick Semalawa abadde omumyuka wa Kayima asooka Mawokota. Omwami Joseph Kasibante abadde omumyuka wa Kitunzi asooka Gomba. Omwami Edward Mubiru Musisi abadde omumyuka wa Kitunzi owookubiri Gomba. Mukyala Rose Nalubowa abadde omumyuka wa Pokina asooka Buddu. Omwami Painento Yiga abadde omumyuka wa Pokina owookubiri Buddu. Mwalimu Abdallah Kato abadde omumyuka wa Pokina owookusatu Buddu. Mukyala Margaret Namagambe Mutyaba abadde omumyuka wa Kanga asooka Bulemeezi. Mwami Aaron Damulira Nkonge abadde omumyuka wa Kanga owookubiri Bulemeezi.
mwami Aloysius Ssemanda abadde omumyuka wa Ssebwana asooka Busiro, mwami Godfrey Mutebi abadde omumyuka wa Kasujju owokubiri Busujju, mwami Stephen Sengoba abadde omwami wa Gombolola Musaale wa Kyato Bulemeezi, mwami Robert Kitaakule Kizza abadde omwami wa Gombolola Lutubeesatu Lwampanga Buluuli, mwami Haji Kasimu Kintu abadde omumyuka w'omwami w'Egombolola Mituba 5 Kawempe Kyaddondo, mwami Joseph Sekajja abadde omumyuka w'omwami w'Egombolola Ssaabagabo Ssekanyonyi Singo, Godfrey Mutebi abadde omumyuka w'omwami w'Egombolola Musaale Ssejja Buvuma. Oli ku BBS Terefayina tweyanza nnyo, tweyanze Oweekitiibwa Israel Kazibu Kitooke, tweyanze nnyo Ayubeene mukama wange. Oluvannyuma ate era oluvannyuma lw'okulangirira abaami abajja, omanyi Ssaabasajja Kabaka bw'akola enkyukakyuka obuweereza butandikirawo mbagirawo. Kale nno olw'okuba nti obuweereza bwabwe bwatandikirawo mbagirawo, Katikkiro wa Buganda yabasinkana era mu ssabbiiti eno abaami aba Ssaabasajja Kabaka ab'amasaza abajja ne abamyuka baabwe, era n'abaako ensonga zakatiriza nti kikulu nnyo Obwakabaka katulina namutaayiika 2023-2028 omwami wa Kabaka enteekateeka zo zonna olina zitambuliza ng'osimbuliza mu namutaayiika. Namutaayiika agamba ki? Tusobole okuba nti ffenna tutambulira wamu, kubanga kaweefube ow'okuzza Buganda ku ntikko alimu ennyingo ey'obumu mu buweereza bwonna. N'olwekyo kikulu nnyo okuba nti emirimu gyaffe tugitambuliza wamu, nti enteekateeka ekifa emmengo omwami wa Kabaka okitegeera bulungi nnyo, ate n'osobola okukituusa b'okulembera okusobola okulaba nti obukulembezi kisobola. Twebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka n'okutuwa abaami ab'emiruka, natuwa abaami abatongole abo bonna. Buganda erina ebyalo ebisukka mu 8 ndowooza mu 5 n'ebiyitamu byonna Ssaabasajja Kabaka yatusiimye n'atuwa abakulembeze. Era ssebo naffe ekibaali twafunye mwami Mugenyi Charles ye mutongole. Ate era oluvannyuma Oweekitiibwa Kawuki nga minisita owa local government, minisita abatwala obutereevu, yabakwasiza ebiwandiiko. Omanyi kiba kirungi nnyo n'omanya emirimu gyo n'osobola okumanya ngeri ki gy'ogenda okugituukiriza n'okugiteeka mu nkola. Ka BBS etuweeko ku nteekateeka eyo nga bwe yatambudde. Wabangula n'okubasomesa ku nneeyisa y'omwami n'engeri y'omwami gy'akolamu emirimu eweesa Buganda ekitiibwa, etwala Buganda ku ntikko. Ekifudde Buganda ey'omuwendo era ey'enjawulo kwe kubeera nti tulina enkola ez'enjawulo ezijjayo ekitiibwa kya Buganda. Kati bye tugenda okunnyikiza mu baami ba Kabaka nga bakyali bagole, bagende bagwe ekiyiifuyiifu ku nkyakya z'ababbaabwe ng'amanyi ekyokukola n'engeri y'okikolamu, tusobole okufuuka abawanguzi. Abaami bano tubawadde ebiwandiiko eby'enjawulo okuviira ddala ku nteekateeka ya Buganda namutaayiika, ennuŋŋamya y'enteekateeka y'emirimu mu minisitule ya gavumenti ez'ebitundu, tubawadde entambuza y'ebyensimbi Master Finance and Operations Manual, tubawadde entambuza y'ebyettaka mu Bwakabaka, endagaano ezikoleddwa wakati wa Ssaabasajja Kabaka ne gavumenti omuli n'eyo eyakomyawo ettaka lyaffe, n'ebiwandiiko ebirala. Tubawa n'ekitabo Buganda eggumidde. Naye Kabaka ye buli kaseera ayagala tubeere nga tutambulira ku misinde. Oluusi atuwa abaami abalala olw'ensonga ezitali zimu, naye ng'ekyo kya bulijjo. Abaami baweebwa obwami ate oluusi abaami bawummula. Eyo nkola ya bulijjo, tekiri ku baami ba masaza bokka oba bamagombolola, oluusi kibeera ne kuba Katikkiro. Oluusi abantu basaba n'okuwummula, oluusi abantu balwala, oluusi abantu bakula, oluusi ensonga ziba nnyingi, oluusi abantu basobya. Naye mu byonna twebaza abaami abawummudde, ate abajja tubaaniriza, tubasuubiza enkolagana ennungi basobole okulima obulungi olubimbi luno Kabaka lwabaagazza. Buli myaka 5 tuteekateeka tubaga enteekateeka namutaayiika. Mu nteekateeka namutaayiika eyo y'emyaka 5 muteeka ebintu bye tuba tusoosowaza okukola mu myaka 5 egiba giddako. Awo nno kikulu nnyo abaami abajja naye naffe abakadde okutegeera ebiri mu nteekateeka namutaayiika. Ekyokusatu, twajja n'enkola ey'omulembe omujja. Enkola ey'omulembe omujja erimu ennyingo nnya: obuyiiya, obunyiikivu, obwerufu, ate n'okukola n'okwagala. Oli ku BBS Terefayina
ey'obwakabaka bwa Buganda puroguramu agafa embuga. Mukama wange bwe tuva eyo nawuliddeko ku Buganda Social Security Fund. Obwakabaka gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka obwakabaka buyina enteekateeka ey'abakozi nti omukozi nga bwe tulaba tulina enteekateeka eya gavumenti eya National Social Security Fund era abakozi gyebali abakozi b'obwakabaka gyebali naate ne tubeerawo n'enteekateeka ey'omunda eya Buganda Provident Fund nga abakozi bayina ekitundu ekibasalibwako ku nsako yaabwe eteekebwa mu nsawo eyo ate ne Ssaabasajja Kabaka yasiima naye n'abaako era naye omutemwa gwateekako kakati ensimbi ezo ne ziterekebwa kakati omukozi bw'amaliriza nga obuweereza bwe mu Bwakabaka buweddeko ensimbi ezo omukozi oyo zimuweebwa n'asobola okugenda abeeko n'obulamu obujja bwayingiramu naye ng'ate obulamu obutabuyingira nga ali awo kugamba yeekubagiza waliwo ettu n'olwekyo bamemba mu kiseera kino basukka mu 15 abali mu nteekateeka eyo era n'ensimbi zirinyidde ddala kati wetwogerera enteekateeka eyo yatongozebwa emyaka nga 2 emabega obukadde kati busukka mu 7 era ssabbiiti eno bamemba mu nteekateeka eyo basisinkanye ssentebe y'owekitiibwa omumyuka wa Katikkiro asooka w'ekitiibwa Kawaase era yakubiriza olukiiko Katikkiro yabaddeko obubaka obw'enkizo bwawa abakozi n'abasaba okusookera ddala okubeera n'enteekateeka nti obaako n'enteekateeka y'oweereza Kabaka nebaako n'enteekateeka eyiyo gye weekolera ate nayo giwa obudde bw'omala emirimu gya Kabaka katugeze omaze kawungeezi onyuse ate gendako mu nteekateeka eyeeyo kubanga bw'omaliriza egyo emirimu gy'osangiddwa okola ate gye gikuyamba okwebeezaawo mu bulamu obwo naye BBS yabaddeyo ketuwe ku byabadde mu nsisinkano eyo. Tusooka kwebaza Ssaabasajja Kabaka yasiima n'ateekawo ekittavu ky'abakozi kye bayita Buganda Provident Fund. Ekittavu ekyo buli mukozi ateekamu 5% ebitundu 5 ku buli 100 ku musaala gwe ate Obwakabaka naye ne buwongezaako ebitundu 5 ku 100. Essente ezo wateekebwawo olukiiko olulabirira essente ezo zaawulibwa kuzeggwanika ne zikwasibwa abayima abataano abo nga nze ssentebe waabwe okuzirabirira obulungi n'ekigendererwa ekyokuzizaasa amagoba tube nga omukozi yenna abadde akola mu Bwakabaka bwa Buganda tusenga abaatuuse okuwummula abaako n'ensimbi zagenze nazo essente ezo zeeyongera ku za NSSF era zeeyongera ne ku ssente ezibayita ez'akasiimo n'olwekyo omukozi kati alabirwa bulungi nnyo mu Bwakabaka bwa Buganda. Tulina ekittavu kirimu obukadde 7 mwaka gumu n'olwekyo tulaba nti senga ate tukigaziyiza ne kiba nti buli mukozi w'ebitongole by'Obwakabaka byonna twagenza okugattagattamu nga tulina abakozi nga 1,200,000 senga buli mukozi w'Obwakabaka gyali mu bitongole byonna tunaabagatta ne tuba nga tulina ekittavu kimu olwo tulina Obwakabaka obwesige nti tujja kukula oba oli awo tusinge n'ekyeggwanga ki National Social Security Fund tulina ekirooto ekyokuba ne Buganda Social Security Fund. Ekintu ekizibu abasizi b'ensimbi abasinga kye balina ebintu bye bakola babikola mu ngeri ya kucamuka. NSSF bwe mwaka vangata oba mwade milioni 10 oba 2 oba mmeka yasanze abatwala amagi mu kibuga alooza nti okulunda enkoko kyangu. Waliwo omuntu omukulu ennyo gwemanyi bamuwa ssente empitirivu n'agenda mu kikuube kubanga alabye abantu bo mu kikubo bagagga natwala ssente empitirivu mu kikuube mu mwaka gumu zonna zaali ziweddewo. Kakati mutandika okulowooza awo oli singa ssente ezo zifunye oyagala kuzikolamu ki? Oteeka ozikolamu ekintu ky'osobola okulabirira kubanga buli lw'ogoberera amateeka kikuyamba okwewala ensobi. Amateeka tegateekebwawo okubonereza bantu
amateeka gateekebwawo kwewala nsobi. Kiringa zino z'ofiisi ez'abakalondoozi tezaateekebwawo kukwata babbi, zaateekebwawo kwewala nsobi, kubanga ensobi ate eyo yekufuula omubbi. Tosobola kufuna mu kintu ky'otalabirira. Njagala mukitegeerere ddala. N'ezo side hustle muzeegendereze. Abantu bagamba side hustle tefuna kubanga tolina budde bugirabirira. Obeera weetawulatawula ne Katikkiro gwe Modi Nakitende mwagenze mu bikolo ne mugenda mu mbaga ne n'olyoka genda mu saluuni olabe ssente ze baakoze. Abawala ebizigo byonna baba baabiridde. Oli ku BBS Terefayina, musajja wa Kabaka birimu ematofu agafa embuga. Mukama wange nga tufundikira kamala byonna. Ofiisi wiiki ebadde bizi, yabaddeko n'abagole beyayozaayozezza ate era n'abeerako ne mulotale. Mukama wange n'amawulire ag'emirundi ebiri. Katikkiro ate nno era ku lunaku olwa Sunday Katikkiro yaliko ku National Theatre n'alaba Remy and Juliet omuzannyo naye n'akubiriza nnyo bannaffe bano bannabitone abazannyi b'emizannyo okwongera obuyiiya mu mizannyo gyabwe kubanga kakati ennaku ze waliwo obuzibu nti buli asobola okwogera ogenda okulaba nga atadde akatambi ku social media oba mazina oba ki kale n'olwekyo bano bannaffe bannakatemba balina okwongera obuyiiya naye omuzannyo guno gwawandiikibwa era ne gutendekebwa munnaffe Alex Mukulu kafulu mu byemizannyo era Katikkiro yasanyuse nnyo muzannyo gulina ebyokuyiga gulina ebyafaayo ate era mu ngeri y'emu Katikkiro yeetabye ku mbaga eya omwami Gideon Mayanja ne mwana munne Anifa Nakku nga bano bagattiddwa mu bufumbo obutukuvu mu kkanisa eya Abadiventi ebbunga era Katikkiro yakubiriza abafumbo bano Gideon ne Hanifa okutambuliza obufumbo bwabwe ku bwesige okutambuliza obufumbo ku bwerufu kugamba bwembeera abafumbo tubakubye okukusa munno bimubuulire bwabeerawo ensonga ate n'ekisinga byonna kwe kusonyiwagana nti kubanga omuntu buli lw'osonyiwa tubaako nakko lyonna lyonna ku mutima nolwekyo kikulu nnyo abafumbo okuba nti babeera abeerufu era bw'atyo n'abaagaliza obufumbo obulungi ate ku lunaku olwokutaano era Katikkiro yaliko mu tabamiruka wa Lotale bazita ndooza district ey'ekyenda mu mwenda eyo nno yeetwala ndooza Uganda ne Tanzania ne bendobendo erimu erya Tanzania era Katikkiro mu lukuŋŋaana olwo yayanirizibwa ekitiibwa Robert Wagwa Nsibirwa ate awamu ne gavana oba gwe tuyita president omukulu Edward Kakumba Nsubuga olukuŋŋaana lwali ku Speak Resort e Munyonyi era lwatambulira ddala bulungi BBS yaliyo era byonna enteekateeka ezo kezituwe ffe ekyatuweesa erinnya nti ffe eddulu lya Africa oba ebbona lya Africa oba ekkola lya Africa lwakuba obutonde bw'ensi kyekyobugaga Katonda kye yatuwa ekisinga byonna ekisinga n'amafuta ekisinga ne zaabu n'olwekyo Lotale bwe yaleeta enteekateeka ey'okusimba emiti ng'ate naffe twayisa ekiteeso mu lukiiko lwa Buganda okusimba emiti olaba nga tuba tukwatagana bw'otumalawo mu Kenya ne tubabalamu tujja kuza Buganda ku ntikko ne Uganda ejja kutweyagaza bw'otunuulira Lotale era nayo byekola oludda olw'ebyobulamu waliwo okulwanyisa kookolo nga bye bakola ensambya etterekero ly'omusaayi emmengo obutonde bw'ensi obufaafaaganye tulowooza nnyo nti abalenzi bo beemalirira naye abalenzi okufaananako n'abawala balina okugunjulwa n'okulabirirwa n'okulagibwa ekituufu kyemuba mulabanga abantu bangi beekokkola abavubuka b'ennaku zino n'abasajja b'ennaku zino bwe tuwaayo obuyinza okubukwasa gavana agenda okuddako naye ate era mu mwaka ogwo tuba tukozeemu ebintu bingi nnyo so bwe tusisinkana tuba twekulisa ebiki bye tukoze mu mwaka Oweekitiibwa ntufundikira BBS myaka 8 omanyi BBS Terefayina buli lwe tulowooza ku BBS Terefayina twongera kwebaza Ssaabasajja Kabaka maaso moogi olw'okulengerera ewala
ntera okufuna ku maloboozi ogenda n'obuuza abantu BBS eryetya nti ennaku zino kiyitirivu nnyo kwe bayita okusajjakula nti buli lukya BBS egenda yeeyongera okutunyumira era njagala okuyozaayoza nnyo management ne abakozi bonna aba BBS Terefayina olw'okuweza emyaka 8 mu buweereza. Kaakati nno mumanye nti ffe buli tubayozaayoza ate twongera kulindirira ebirungi bye mugenda tutuusaako. Era nzikiriza ssebo njozeyoze omuwologoma omulabirizi obulabirizi obweruweeru William Kisekka omuwologoma oyo muyozaayoza nnyo naye ate era ne muganda we era omwepisikoopi ow'essaza ery'eruweero mukadde waffe omusumba Lawrence Mukasa mbayozaayoza nnyo bakadde baffe olw'okutuuka Mukama Katonda olw'okubalubayo ate mumuweereze nga musumba endigazi. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka mwenna nga Ssaabasajja Kabaka yawezezza emyaka 69 ate nga tugenda n'emyaka 31 ng'alamula Buganda. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka tufunvubire tubeere bakozi okwagana obutayagala Buganda yakudda ku ntikko. Njagala okutumira ne kojja wange olw'ekitiibwa Israel Kazibwe minisita w'amawulire yampadde omukisa okubatuusaako puroguramu eno ey'olwaleero era bannaffe mwenna mbaagaliza ssabbiiti ennungi. Ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka. Sijja kusukkako wano olwakadde katugende mu puroguramu eddako. Omusajja wa Kabaka abiri mu matovu Katonda abakuume. Ssaabasajja Kabaka awangaale.